Everyone is okay? Hi. That incident here, sigena jiwangu yanyo. Ngenda ji yagena kuwera short and precise. One, I wasn't tricked. Yagala chichifula very clear because video yanga abantu abasinga baji kutula mu byomu mu ndowooza ejasobodde. Naye yalina kyetegeeza ng'oggyeko buli omu kye yagifuula. So, one, for the people abali misled by bye bawulira kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu beeboogera ennyo. So, one, I wasn't raped. I've never been raped. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okikandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID, Mr. Magambo, netwogera ne handing over omusango ogwo. Bali mu kukola investigations ku muntu oyo. Namukwasiza abantu begina okukola ki omukwasa. So twakijje mu nsi nakikwasiza amateeka. Nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna ali eyo. Kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku. Wemba mu mmotoka yange kisibagamba nti tebankwata ku nsi. Ndi muntu, ndi muyimbi. Wemba nnyimba ku stage, pita abawagizi bange oluusi ku stage. Wenfiiringira safe. Ne bajja ne tuzina, abakuba ebifaananyi ne babikuba. Of course bankwatako, but bakutteko batya. Siri mwana muto, nina emyaka 32. Okuva ku myaka 14 ndi mu eno industry. Manya abantu ababi, ndabye abantu ababi, bad men, good men. As a young girl who has grown up in the industry, sina kyesinalaba. So bwenzija inzo omuntu atayogera kubanga sitera nenyimuka nenkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way. Temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyavudde. So waliwo ebintu nganze ebinkwatako ennyo nga nyina ensonga zange lwaki binkwatako. Omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala manyi bye tuyitamu ku mirimu, manyi bye tuyitamu work of place, manyi bye tuyitamu gye tuba tufumbiddwa, manyi bye tuyitamu bantu baffe ng'abakyala. So ate mmanyi nti ate tutya nnyo okwogera. Kyova olaba we nayogera kyali kive nnyo. Mwenna ne mukifuulafula kimwayagala okukola ki. Ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki okuvaayo. Kikyamu kimukola. Kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that mulekerawo kugattagatta ki ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu luggyaalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka nze nyambala wabulayi dakika nga 15 kugenda ku stage beera n'engoye nnyina. Nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday, day in day out, misana na kiro. So wenfuna mu time ya wakati wa shows nga neebaka mu mmotoka. So nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara, mulimu n'Amara PA wange. Dirisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya muntu waka nga alina abantu be yayita. So omuntu oyo yajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase. So mpulira oluggi lwange lw'oggulawo omulundi ki gumu. Nyimuka mulaba ng'ate muwe ekitiibwa. So mubuze omulundi gumu lwaki oguddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye because n'emmotoka ya mukyala wasanga nga ndi bulereyo. Ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira na kubaka muntu. No. Bitandikira ku eyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches. Ukitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange? Nyina kukusanga wooli nnyimbire wooli. Bw'oyagala ojje tuzinemu. Kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange. Mu mmotoka ndi mu time yange ng'omuntu ey'eddembe. Era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali. Kye bakola bataapinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali. Twagala kubuuza ku ki ku Sheebah. Abantu ba ttiimu bakimanyize oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase. Wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka. So gw'ojja buzi oggulawo lwaki oggulawo?
mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze noona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako otalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki nkwateko no gwendekanga bw'okola ki bw'ondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa ye kyakola ki mubiri gwe naye gwe agutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kikontroling kubanga toli nsolo tetuli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kyenayogerera is kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abende abakazi bantu if you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru ze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki otambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kyenayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't raped but inappropriate touches ze ziridinga kuki rape so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembibe bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east nga nkola nisisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukyandulinga then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunye mbu okukuba amayinja noono yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala abannayuganda ze mbaagala nnyo bikozi ndi munnayuganda sirina wakulaga singa nayinawo nandigenze because oluusi musukka you cause a lot of depression mwenensi ate nga teteri caused by strangers by our own leero waliwo promoter atukubidde management yange ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekimu tulina omuntu eyatubookinga edda twamaliriza contract munnayuganda naye ate ono promoter mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze ki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria kati last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba ne kati Sheebah omanyi sigenda muwa ziri ssente kati kyawedde dda engeri gyenzija ngenda muwa ziri endala omusajja agambye lwaki abannayuganda temweyagala namugamba lwaki muli disrespectful ng'aba Nigeria nga temu Nigeria yayogera ng'aba Nigeria bo mubawa ssente zonna ze baba basabye yes of course they are bigger you can say that naye nabo baatandikirawa banaye baatandikira mutandikire mu kuwa abantu bammwe bannayuganda tandika okukolaganako so tutandikire ku ekyo promoter munnayuganda naye ono Nigeria yamugamba come on respecting omuyimbi ava mu nsi yo ye kimuluma ali mu kugamba naye ono munnayuganda munno lwaki atoyagala muyisa mu maaso shouldn't you be lifting me up kyekintwala gyendaga kati njagala mukirowoozeeko let's assume I was raped nenkeera ku makya nzija nemwambaka munnange abannayuganda bannange si bwe kiri bafaani bange n'abatali naye abantu nabo tabafaani waliwo ebintu nga tebyetaaga kubafaani tubijjemu obwo obuntuntu bw'ekikazi ennuguno y'ekikyala biki tubijjemu waliwo ensonga ng'ebyo byonna mulina obbivaako oba obulito competitions bwe mulina ng'ebyo byonna mulina obbisaawa
ebbali kubanga mwenna kibakwatako leero wekintuukako enkya kituuka ku mwana we wekitatuuka ku mwana we tukituuka ku muganda we wekitatuuka ku muganda kijja tuuka ku maama we olina abakyala mu bulamu bwo eno ensonga ekukwatako muwoza minisikaati omwana omuto ticca gwe yakwatirira naye yamusikiriza muli balalu ekyo kizibu temuwaga bantu bakola bintu bibi kati katudde ku nsonga kati mbadduukiridde mu video tudde ku point ya watif omuntu azze ye Bambi bamurepinze ebyaddala addusa agambeko ki ensi ye nti bakoze ki ne mukwata amayinja olwedde ali saadi sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusungu nga just omuntu akumanyidde mu ngeri gyatalina kola ki kiina tutokya gye kikuwa tebakukutte kati olwo gwe bakutte so omuntu bamukutte azze adduka mu ngeri yonna omuntu gwe batokyarinze mentally tomunnyonnyola how to handle it lwaki tewakoze kino no muleka akikole mu ngeri ye gyasobodde because tomanyi bwawulira tutandika okweteekangako mu bigere by'abantu tufune ku empathy abannayuganda tuve mu ebyo ebintu bya competition tuve mu buteeyagaliza tetugenda kukulaakulana nga nsi nga tetunnatuuka kweyagala nga gwe munno waaba alinako waali gwe yotannatuuka ate owulira ng'ogenda kwetuga ogenda tuukawo ku time yo buli omu alina obudde bwe ekiri mu tulemesa okwebeererawo eyo nnugu eyo envy oba obujja bwe tulina kati watiifu ekituufu nazze nga mbadduukirira bankutte nga mutuula nga mwogera ebyo byonna bye mwayogedde omuntu teyeewanna waggulu ku kizimbe neyeekuba wansi nga bimutamye mulowooza abetta batya bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatubanya amayinja emitima ne gikaluba so naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta tuyiga okubeera kind. I'm begging you Ugandans, learn to be kind because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne banvuma ne bakomayo ne munjogerako okisirika naye ne muteebuzo olaba nnavuddeyo ne wabawa bagamba mbu oyo anoonya mawulire lwaki nga noonya ngate mmwe eba abannoonya nze mbeewala nze saagala mawulire keizi munnoonya emirundi emeka abamawulire nga saagala maze emyaka emeka nga sirinya mawulire saagala sigenjagala ekyo si kyekikulu just bannange zisagala kuyimba buyimbi nkwagala temu don't quote me wrong. I love my business, I love my job era ne kwolwo n'obusungu obuyitirivu naye mukamende ennyimbe kubanga ate waliwo abazze ng'ate bo tebabimanyi ebyo naye omulimu mujja gututamya bangi mwabatamya omulimu nze waliwo abantu bemmanyi nti ng'omulimu gwabatama nze temugenda guntamya kubanga si mwe mwagundeetamu naye mulekerawo okututokyalinga mental abamu tusobola okubigumira ne tubeerawo ne mutuleeta obukyayi n'otuka ekiseera nga si tukyayagaladde kuba tunula kwaba mawulire n'otuka ekiseera nga tuyagala kutunula kwa mawulire kubanga tubalabanga mwenna kyekimu n'otuka ekiseera nga abawagizi bonna obalaba kyekimu kumbe bambi si kyekimu mulimu abali kind era obweddawa mu comments zendaba ziri kind. Thank you so much for those ones who are kind because you never know nyinza okuba nga nze nayogedde naye nga ate comment yeri kind waliwo omwana gwe bakutte ebyaddala ate emuzizaamu ki amaanyi tuyiga okuba kind tuyiga okufuna ku empathy omutima ogw'ekisa siri malayika don't get me wrong I'm human I'm imperfect but I try as much as possible to be kind to have empathy okuwulirirako omuntu pain ye yadde sinnagiyitamu tubeereko n'ak'obuntu humanity siri political sirina hate ku mutima era sirina muntu gwe hatinga
tebabalimba Mariam nina omuntu gwayentinga omumanyi bulungi ku buli kimu nekyempulira nina omuntu gwengamba bannange oyo naafuna ekintu nja kufa sisobola sinze Katonda manyi ekyange kijja kujja ewange ate n'ekya Mariam kigendagenda wa Mariam ekya Kezi kijja ewa Kezi n'ekikyo kijja saba kola kirinde tofuna bufunyi bukyayi kubatuuse atuuse naye olugendo lwo lubaddewo so gweoyagala abeere ku lugendo paka nga talina kyafunamu ate bwe tutuuka ku lugendo bwe tuba tutandika ne mugamba nange Bambi I pray Bambi you make it then when we do you somehow grow hate stop twekulaakulanye tweyagale twewagire kale ne woba tonjagala ne woba toyagala muziki wange ne woba tomanyi nga muyimbi bwowulira ekinkutteko ng'ekyo ak'obuntu bijjeemu politics bijjeemu gwowagira bijjeemu si buli kimu kiri politiko waliwo ebintu ebimu waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics so ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe goyinza okuba kyolowooza naye ng'ate nze zise kwogera ate ebyaddala kuyamba muntu atasobola kwogera nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera nakirabi lwaki batya okwogera so please I'm requesting my beautiful country that I love so much everything I have nkikoledde mwene ensi buli kimu kyennyina mwe mumpagidde kikoleredde naye ate era mwe mumpagidde mwene ensi so njagala ate nammwe mbaagaliza nga munjagaliza naye tuyiga okubeerako n'ekisa tomanyi kisa kyo oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu buli omu alina burdens ze zakalinga naawe oyina nange nnyina z'otamanyi so tokuba mayinja ng'akuba ekiti tuli bantu yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba vidiyo tekitegeeza nti omumanyi ina nange byempitamu byotakola ki yes be kind tomanyi nsonga lwaki nayogera tomanyi nsonga lwaki kiri personal maybe one day you will know but for now just be kind muyige okubeera ab'ekisanze ekyo kyensaba ensi yaffe leero kyensaba era kyentaddeko nnyo essira leero mukama atukwateko ku mitima tuyige okubeera ab'ekisa because tugenda nemulaba abantu ennaku ezimu abantu beekolakola ebintu nemugamba abantu balaluse tebali okay mubakuba nnyama njani batuka ekiseera nga takyalina kyalivingira for let us enjoy our country in peace tukimanyi tetuli bulungi nnyo aye ate tuli balamu tetunnafa so that means tukyalina papasi ku nsi tetwekuba mayinja olina ebizibu byo olina byodiringa nabyo byesimanyi nange nina byodiringa nabyo byotamanyi nze nzija ku stage nkuentertaining obeere happy lwaki ate gunkuba amayinja so you say you people love us because we make you happy please try and be considerate that's all we ask from you be kind that's all leero nze kyenjabadde njagala okwogera mubuze ebibuzo byammwe ebirala kyemutategedde